Twanirize Kristo omugenyi omukulu ali kati muffe wano. Kyamagero kikulu nnyo Yesu okujja n'abeera muffe nafaanana nga ffe. Azze omusumba omulungi alambula endiga ze. Azze atuliise. Twanirize Kristo omugenyi omukulu ali kati muffe wano. Kyamagero kikulu nnyo Yesu okujja n'abeera muffe nafaanana nga ffe. Azze omusumba omulungi alambula endiga ze. Azze atuliise. Tukwaniriza Kristo omwagala omutiibwa ow'ekisa omuteefu. Tukwebaza nnyo Kristo atuwa byonna ebyeggulo bireese kanaffe tweyanze. Twanirize Kristo omugenyi omukulu ali kati muffe wano. Kyamagero kikulu nnyo Yesu okujja n'abeera muffe nafaanana nga ffe. Azze omusumba omulungi alambula endiga ze. Azze atuliise. Tunakuwa ki Kristo ffenno abakuseere? Kiki ddala ekirungi ogwaffe abaseege? Tukwekola nnyo Kristo gwatugatta ffenna ow'ekisa tunyweze ffe mu gwe tugumenga. Twanirize Kristo omugenyi omukulu ali kati muffe wano. Kyamagero kikulu nnyo Yesu okujja n'abeera muffe nafaanana nga ffe. Azze omusumba omulungi alambula endiga ze. Azze atuliise. Tukwagala nnyo Kristo gw'omusumba waffe. Ffe abantu bo tutwale tulambiko tunyweze. Tukwesiga nnyo Kristo omulungi waffe. Kulembero tutwale tuwanguzo tutuuse. Twanirize Kristo omugenyi omukulu ali kati muffe wano. Kyamagero kikulu Yesu okujja n'abeera muffe nafaanana nga ffe. Azze omusumba omulungi alambula endiga ze. Azze atuliise. Twanirize Kristo omugenyi omukulu ali kati muffe wano. Kyamagero kikulu nnyo Yesu okujja n'abeera muffe nafaanana nga ffe. Azze omusumba omulungi alambula endiga ze. Azze